manyeriyo abaali bagenza okuteekayo omusango naye gwe abakwatako ne mugani nakimala kati oyagala onjagaza ki owulidde kati gwe gende yakugambye singa ozze wange nga nze nkikubuulidde naalibadde nkuwa details tafaswiri ebyo bayita obusiraamu naye mutuwalampa misana tuku basiraamu bwe mutuuka mu politikisi ne muddamu ne mwekuba siraamu temumanyi bakulembeze bammwe abasiraamu obukulembeze tetumanyi leadership fefenyi tetumanyi kulemberwa nga bwe tutamanyi kulembera kandi ne tubeera nga tuli awo abasiraamu senga no politics kati atandise batandise okukumamu omuliro ekyoto batakitandise olowooza senga mugenda ne mwesimbawo nga tetutudde kwogera senga temujja ku byalo ne mutugamba naye abasiraamu mwenda bajega ne bagenda bayimirira ku division y'ekawempembu beesimbyewo baana ba mikwano gyaffe bonna basiraamu abasajja bo ne batula ne bagaa tuleese omusiraamu ogwo emaluweri serunjogi ffe gwe tuleese ne basirika mwe ne mutagala bayaaye bayimirira omwo nga baagala natuwalana kutumanyira tuvuma olw'okuba nze nabagamba ne baga nti nze ŋŋenze ne serunjogi siri ku basiraamu bajega serunjogi bw'atayitamu abasiraamu tunaaba n'eddoboozi ajaga nti ate tebampagira kati nze nkole ki twayimirira naye era olwaleero bwe yawangula akalulu yali alina okukawangula kuba ye yali yekka era kati tuyimirira n'omulagira ekyokukola n'omubuulira ekyobusiraamu n'akikola nga musajja mulokole kati abasiraamu mugende mu bakama bammwe mwogere ensonga zammwe babayite mutuule kyovola nti bamasheekhi mbasaba mu mizikiti gyammwe imaamu nga bakuwadde obwa imaamu syakhi si kusaaza abantu n'omala mu busiraamu obusiraamu bunene bugenda biyondi kusaala kubanga eyo lukiiko lwaffe tutuula emirundi 5 mu lukiiko ne tugenda tufunayo jenasembule ejja mu mwaka emirundi 2 ne tutuulayo olukiiko olunene olutuuzaamu management yonna naani lujja every Friday ng'olwaleero n'atagendawo abivaako najja awulirize naye bano abantu ne tubeera tetusobola bakolamu mulimu mutagala butagaza abasiraamu tetuli batamiivu ffe tukola ebyekitamiivu lwaki so basiraamu tuteekwa okumanya nti kuntum khaira umma mwekibiina ekirungi Allah yakyogera n'akikakasa ukhrijat linnasi Allah aganti kyenajjirayo abantu si basiraamu mwekka n'abatali basiraamu mwe mulina okubeera ekyokulabirako abasiraamu ukhrijat linnasi genda osome mu lulimi oluwalabu ekigambo insaani oba nansi bwe babeera bakireese kitegeeza ki omulimu gwammwe ki tamuruuna bilma'rufi wa tanhawna anil munkari wa tu'minuuna billah mulagira abantu beeyise bulungi mubagaana okukola emize emikyamu era mubeere nga mukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyekyammwe abasiraamu naye abasiraamu buli we muli mutuvumaganya buli we muli mutuvumaganya muli mu bodaboda ne mwefuula bereeje ababoda abalala abatali bawemula nammwe muwemula nali ŋŋenda kusaaza bwayisaawo awo ne tutagalira mu kasitense nnowa boda nampemula naye sheekh ekirevu kimukomeene enkofiira agitaddeko mba avaako ku boda anoonya wagiyigikayigika nga nange empaakinga ne mugaa nti sheekh weebala omulimu gwokoze kati gwe bw'obeera tosobodde kulagadda kola daawa ku boda yo muvuma buvumi bantu naye nga nammwe mwemuli basiraamu omusajja n'atonda ku mmotoka bw'ati ne mumujiikira ababoda ne mukuŋŋaana edda mwabakumangako n'omuliro oba nakaakati mwabako naye ng'omusiraamu oli muba mu kikoosi eky'abantu abakuma ku muntu omuliro abakuba omuntu n'afa mweteekateeka mu buwaayiro be babbi ba boda abo ne mutta omuntu ensi mugirowooza eneebeeramu etya emirembe nga tufaanana bwe tutyo baddu ba Allah si kyekyokka buli nsonga yonna abasiraamu obufumbo buganye tubeera mu misango gy'obufumbo ne tukoowa kati eno ishu eri mu ddiiro eyo eyabo abaana be babadde batubuuzaako basiraamu bonna tekuliko agamba nti ono namugamba asiramuke n'agaana kamuviire bombi basiraamu
naye azadde ne ku muntu omuwala amuzaddeko omwana naye aga nkyakwetegereza nnyo njagala otuuke ku ddaalavu nga maama wange nti takyukakyuka naawe nkuwase nga tokyukakyuka. Mu busiraamu omuli n'ettaraka g'oyinza mugamba nti omukazi bamwesibako n'omwesibirako ddala mbu talikyukakyuka. So abasiraamu mwe ne mubeera awo abaana tubabuulirira ab'obuwala ag'obulenzi ne gabeera ku kyalo nga gali awo galeeze butida zaago owulidde buli kanyonyi kadi likuba bukubi buli kanyonyi likuba ne lireeta n'abaana awaka gwe n'otandika okubbula amanyago n'obbula mu jjajjaawo mu kitaawe yali omusajja omuzira nogamba omwana ye nnina kumutuuma amannya ga jjajjange. Inna lillahi. Abasajja bajjajjaabo abaalwananga entalo nga abeera ne tasubiihi ye takwata mu ngalo owulidde guno omukono gukutte omuggo guno gukutte entasubiihi era bwe wajjanga mwami gundi ng'akuteerayo kino bamusomera dda. Naye mu abantu betusula nabo betukola tutya ekitalina taabu. Naye abasiraamu tuganye okubeera nga tubeera abantu abalungi eri bannaffe. Sajja babadde mu nsi muno properties bazibadde nazo okuva ku mirembe gy'abazungu. Abazungu bajja nga bebamanyi bebakakasa eddiini yaabwe kubanga genda osome ebyafaayo bikugamba nti bo bajjanga nga fulaaga yeegoberera kroosi bajjanga nga bajjidde mu kintu kya ddiini bwe baamalanga okuba siyaasa awo ne wanywera ne bateekawo fulaaga olwo bazze colonizinga Afirika bwe batyo ne bakola ekintu. Naye mmwe Allah baayogera Qur'ani beeyogera omubaka Muhammadi baayogerako naye ffe tetutereera ffe tutagala balina ebyobugagga bannaabwe bye baabazimbira. Genda mu bigo kagende kati gondo ogenda wano eggaba seminari eyingirayo olabe ekiri eyo gamba nti siri Uganda. Genda eno ku Masaka ng'ogenda ebukomansimbi genda ekitovu genda emitaramaliya genda buli wamu wonna n'amasomero gaabwe bwe gatyo. Ate mu abasiraamu bwe bamufunyeyo bwe mugenda nga bakifeesi bajja nga babba nga batunda. Nasembayo okujja wano nga mbategeeza golf course nti golf course abasajja ba Supreme Council baagiryamu essente naye nabo baali bakanga era ng'abafere baali bakanga bwe batyo naye eddiiru tennakutuka bulungi. Pulezidenti namugamba nti abasajja bo ekyo bwe bakitunda mungu zijja kwabika emipiira tujja kuteekawo embeera mu ggwanga insha Allah n'atutaasa yamanyi gy'anaava era tubagamba nti kemuddayo okutunda ekintu kyonna eky'obusiraamu. Wallahi siraamu ne baawukana ne tukyawagana ono Supreme Mufti twamuteekawo lwa nsonga eyo. Naye mmwe temuwulira mwabaaki mijeera mu mutunda gundi mutundayo ne buli wamu wonna mutunzeewo n'ebyo ebisajja ebigula bibosiko muwonge byonna tubitegeeza ti inshallah ekikutta obudde kiri buta naye mujooza abasiraamu ne muyitirira. So mu abasiraamu tubagamba nti mulina okuddayo okubeera wamu kitoole tusobole okwerwanako ku buli nsonga. Nabbi sallallahu alaihi wasallam aya gye nasomye ayimirira mu hijjatul wida ayemukkako ategeeza abasiraamu. Sahaba Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu n'atugaa nti wa'adhana Rasulullah. Nabbi yatuwulira ebigambo mu lutabaalo lwa hijja eyo. Wajilat minha alqulubu fenne emitima ne gyennyika wa dharafat minha aluyuni amaaso ne gatulukusa amaziga. Naye nabbi batuga nti nabbi yatubuulira obulamu bwonna yabwogera yababuulira hayatuhum siyasiya ijtimaiya diniya byonna n'abibagamba n'ababuulira obulamu bwabwe political life ng'ababuulira byabufuzi. Nabbi n'ababuulira social life bawangaala batya banaawangaala batya ne bannaabwe n'abakyala baabwe mu maka gaabwe. N'ababuulira economic life obulamu obwebyo okusuubula okukola emirimu. Basiraamu omusiraamu ayinza okukera ku makya nga ataddeawo byala mu nnyinda alinda kusaba ng'osabirizaani. Nabbi yali atutegeeza obulamu bwe yali atugamba economic life yali atutegeeza bulamu bwa kukola mirimu. N'atubulira hayatuna ddiiniya obulamu bwaffe obw'okumusinza. Kali gwe bw'ogenda mu muzikiti n'oyagala kusulayo obusuzi darusu owunyiriza mpunyirize genda mu darusu. Nabbi yatubuulira bulamu bwa ddiini bwokka.
obulamu economic life. That's why we are here. Yensonga lwaki tuli wano, yensonga lwaki mulaba Tropical Bank etadde wali ebintu byayo bali mu buufu bwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Economic life byanfuna twagala tubeebaze, bajja beebaza mukama wange Supreme Mufti ajja beebaza olw'okubeera nti mwasalawo tukole partnership nammwe ne office ya His Eminence Supreme Mufti Tropical Bank. Nabagamba ne mugaba bwe munaatubeerako tujja babeerako, bwe munaaba temutwagala tubata. Wala nakhafu mwekyo lawmata laimin, naye mwebali kumanya nti ffe bannannyini bantu bano abasiraamu. Nze muzaata bwe mba mugambye ekigambo alina engeri gyakitegeera kirala. Owa Tropical Bank oyinza okukoowa nga takutegeera. Omusajja ayogedde naye bino abadde ayogera sibitegedde, naye kaakati bino mumujja kiwulira ekintu bwe kijja okwaka. Ne muzaata akirimu. Awo nze ninawo bakasitoma obukadde bubiri oga nti muzaata akirimu, oba akitegedde oba takitegedde. So ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ebyo byebintu bye yatubuulira, era yamala ennaku 83 fantakala bijiwali rabbihi, najjuluka n'ava mu bulamu buno obwensi Rasulu sallallahu alaihi wasallama. So n'agenda ng'ategeezezza, kubanga Fatuma yamugamba, yabuuza Abubakari ne Bilali, n'amugamba nti ya Bilali shekhe tubuulire. Naga kaifa sawalat lakum anfusakum an tadha'u rasulallahi fil ard, mwafunye mutya amaanyi agateeka omubaka wa Allah mu ttaka nga bamaze omuzika Bilali ibn Rabaha, omusajja omufirika omuddugavu, ne balekawo Abawarabu, nabbi n'abeera mu bantu abakka wansi okuteekayo omubaka Muhammad nyaabula nnyanya singa naliwo ku mulembe ogwo. Bilali n'oteekayo omubaka nga Bilali amanyi omubaka bwagalamidde mu Kabuli. Allah, naye ng'abanene Abawarabu abaamukijjanya nga weebali, naye Bilali Allah n'akimuwa. Bilali n'amugamba nti Fatuma kitaawo Muhammad twali mutaddewo nawe tumuteeka, naye yajja ne Qur'ani eno bw'atyo ng'erimu ogamba nti tulina mumuteeka we tumutadde. N'agenda eri Abubakari n'amugamba nti Abubakari, ebyobugagga bya kitange, n'amugamba nti kitaawe yagamba nti ffe tuli ggye ly'abannabbi, tetusikira muntu ate tetusikirwa bye tuba tulese saddaaka, okuggyako abasika abafu ate tebasikira bya bugagga. Yagamba nti al ulama warithatul anbiya, abawalimu mwe muli basika bannabbi sallallahu bannabbi ba Allah nga bakulembeddwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kali bembeera nga muli basika bannabbi, abantu obwesige bwabwe bulimu mmwe abawalimu. Naye omuwalimu n'obeera nga bakutadde ku muzikiti onnyonnyola, oba baakuwa ettwale, naye emyaka 6 oli ku ttwale wenna okootakoota, naye bayinza okugaa nti kaakati ettwale katuliwe gundi awo okoolwanirawo. Eyo kalcha tetugirina egamba nti abantu tubeere nga tuli tayalinga. Naffe abakulembeze mu Busiraamu ne mutateekawo biwandiiko bitosobola kuteekawo retirement age, nti omuwalimu ku myaka 65-70 kawummule, babeera okwo ne batawaanya ensi. Myaka 9 agandi nja kulwana, nja kufa n'omuntu. Nze wallahi ya Mungu, nze n'omugaa nti ya Rabbi onoofa n'abantu kwegya emyaka 9 bajja kufulumya ennuuni. Tetuliko gamba nti bano bawi b'amagezi. Kyova olaba nti mu Busiraamu onoonya waliwo eyakiŋŋambako, naga naye muzaata munoonyeyo abasajja abakulu aba, naye nze nagenda banoonyeza tebambuze. Andi buli gw'osanga ate osanga district card atuuse emyaka gyakuwa amagezi, ate omukulu wa ttwale nobagamba twagala okuleeta omukulu w'ettwale ly'ebwayi Seketi Faraawo, musajja n'asituka bw'ati n'ettwale lye nga ne salaamu tasobola gimalayo, agyogera mu biwayi, assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa n'omugaa nti okyanoonya ki, mumujja okukolera ensobi. So abakulembeze b'Obusiraamu baseeka mmwe bawalimu muteekwa okuba bano abantu obwesige bwabwe buli muffe. Kyova olaba nti omuwalimu atasabira bantu bedduwa ng'ekiswala ewedde obeera musazi wa nsawo. Abantu obasaze ensawo bano bonna bagenda mu ssomero bamanyi bwe bateekateeka Allah akuwadde gwe munene ku kyalo, gwe munene w'oku kyalo, omanyi bwe bateekateeka Allah. N'osooka Allah omuwaana, Allah n'omusiida, Allah n'omuteekako amajjolobero ge gonna, n'omuga da'awnaaka ya Allah, byonna tubyogedde nga tukusaba oluvannyuma lw'okwogera asma'uka al-husna, amannya g'amalungi, wa sifaatika al-ula, n'ebitendo bye ebya waggulu.
antarzukuna otuwe riziki. Allah naawulira ekigambo naye bano abasajja mwenna olusaza salaamu nga mutambula ate mumaze okusaza salaamu mwagala basaba ssente tobasabidde oyagala ki? Alhamdulillah tabaraka twebaza Allahu tabaraka wa taala tusomosezza okusaala swala ya dhuhuri mu jamaa tusaba Allah abeere nga akkiriza ibada yaffe Allahumma amin. Baddu ba Allah barakallahu fikum. Twetaaga wano obusiraamu bulina obwetaavu. Abantu obasaba bwetaavu tobasabidde dduwa. Ezo sente z'obasaba senga obatadde mu dduwa Allah tabaraka wa taala tabongera. Mulekeraawo obufere ku bantu be mukulembera. Mubasabire dduwa baada swala. Bano tebamanyi kuteekateeka Allah. Temwagala mulyawo mwagala bantu kubajjako byabwe mwe temwagala kubaddiza. Naye omuwali muteekateeka ofiisi yo. Omuwali muteekateeka puroguraamu ze eri abantu. Naye tetulina puroguraamu baseeka abawalimu abantu tusaala nabo naye nga tolina na exercise book 96 pages mwosobola okuwandiika abasiraamu b'ekitundu kyo. Kuno ku Kawempe poliisi zooni Mbogo ninako Umaru Kakumba ninako Amudani Musisi beba owulidde tokirina. Mwe yali alabye ku mwalimu ng'alina abantu naye wasajja bo batambula do to do banoonya omukristo oba omukristaayo yazadde omwana ayingire mu kitabo. Mwe abawalimu temukirina. Kiburi abantu twagala kwekuza kyekyokka. Naye abasajja ne baba ne system nga ffe abantu khaira umma ekibiina ekisinga okuba ekirungi tetulina system. Bintu by'obufeero bisanga mu basiraamu. Ebyokujingajinga ebiwandiiko osanga mu basiraamu. Ebyogiraagira bisanga basiraamu. Lwaki? Mwe temukimanyi nti abantu bano akatugwako bwe pa ako kazimba ne kalawo okukira eŋŋoma. So baseeka muddeeyo mumanye abantu naye abantu tobamanyi. Tebajja tobamanyi na ku kyalo naye basula ku kyalo kyo basula bayimba bantu ba muzikiti gwo naye tomanyi na kumanya nti omuntu yawasa naye ate oyingira mu nsonga za kubaawula. Sheekh omukyala bw'aba aganye okusaala jamaani mutagende nawuliddeyo sheekh yafulumiza n'akatambi. Muli bajega ku ddaala ki? Ogamba oti abantu baawukanye obufumbo. Njagala neebaze sheekh Lugoloobi ennaku zino ali ku paalo okwo ku makya. Bali ne Abdul Hamid Kizito nga boogera naye yakubye daraballahu mathala Allah yakubye ekifaananyi ekyomu ekyabakyala abakkiriza abali wansi w'abasajja bakifeesi. Mukyala Asiya yali mukyala mulungi naye ng'ali wansi wa musajja kifeesi Faraawo. Nuhu nabbi wa Allah naye ng'omukyala gw'alina kifeesi. Luutu yali nabbi wa Allah naye ng'omukyala alina kifeesi. Bwekyo kirowoozezaako seeka. Agamba abantu nti omukyala bw'aba aganye okusaala ya akhi karimu muwe talaka agende. Takyasaana kubaseeka mwebeereremu. Gw'omanye ebinaddirira. Era yakyogera naga omanyi bagenda ne bakulembeza mbu abaana. Gwe abaana okiyita kyakusaaga. Omukazi okukulekera abaana awo mukwate ebintu byammwe mpola. Temulina semina z'abafumbo. Okujja okubawayo kakoosi akabadde abulula. Basobole okubeera nga bamanya nga bwe mutalinaayo na misomo gye musomesa abantu nga bagenda kufumbira oba kuwasa. Ekyo mwakirekera bano basenga. Kale senga ayogera biki? Ayogera ebyo senga gundi naye talina mwami. N'omuga nti senga obwo obukugu lwaki bwakubuza omwami? Ye gwani yagamba nti ono Mustafa twaho ono byayagala nange muzaata byenjagala. Gwebeera ne mukazi wo mukole ebyammwe bino ebintu bapangapanga bupanzi teriiyo mukugu. Akuga nti senga gundi ye mukugu. Senga ayinza okulogootana n'ebintama n'okuntama nze ng'ayogera byempulira nga saagala nakubiwulira. Naye bo bamaze kuyigiriza abaana baffe kuwemula omusajja muwemuleko nnyo simaya kolakola bwoti owulidde mbu byebyo. Kati kyembagamba ti abantu mujje obufumbo buno Allah yabututegeeza mu Qur'ani omubaka Muhammad yabutusomesa mutuuze darasa z'abafumbo mugende mubategeeze mwe baamiraati muleke ne baseeka mutandise genda mu madarasa g'abasenga. Nalaba ku TV awo ngeriyo seeka waayo naye oyo seeka naye babula bambi musomere ku dduwa yeetaaga lukuya nga bagitabuza kaziire owudde kubanga muzibu nnyo yayingira mu buli kintu.
Emmotoka ya president efa eringanga jana tusimanya rawudha ye Madina ate kakati nti ali eri ku emmanga ku Lwentebe wali najana nkumbi mbusimanya agenze kubeera ne basenga bamashekhe mubadde ki seeka uteeko okubeera uswatun hasana abantu mbateeketeeke muyigiriza abaana mbawe baamiraati baseekati babasomese nammwe mukwata agaana agalenzi ligenda okuyingira mu bufumbo nga limanyi kye litutte n'evvalu yakyo naye tetuliyo office tetuzirina tetuteekateeka tetulina biwandiiko baleetanga omuwalimu muteeka ku muzikiti awo muwalimu waffe ne bamuteeka ne mu nnyumba y'omuzikiti ettaka abaana be ne batandika okulwana balabira mu kkooti baga nti nedda taata muyajjanga muwalimu wano tyalife batuzaalidde wano lina ettaka lyaffe ne mukubagana temulina biwandiiko kati ne wabaawo omuntu ku muzikiti abawa ettaka oba ku disitulikiti oba ku ttwale tewali wayinza kugamba nti kaakati nno ssebo tuwe transfer forms zino tuzireese tusayiningire ffe tunoonya abagagga banaatuwa ssente zikola transfer wabula mubeeraawo Haji Budala yatuwadde ettaka ikabiri takibira Allahu akibaru la ilaha alhamdulillah amina Haji tukwebaza we mukoma mpaka bannakigwaniziro bajja ne batwala ettaka nga imaamu district kadi temusobodde kugenda kubaako kye mukola ku ttaka lya Busiraamu zentalo kyetugamba obukulembeze governance leadership abasiraamu era wenjagala okwebaliza ofisi ya His Eminence Supreme Mufti na mwenna abeewaddeyo ettiimu y'abasamaliya abalungi mwali mwagala kkerewa mutuddeeyo bw'obeera eringa okole makerere n'omusiraamu tebakukirizaayo sebo olw'okuba osomesa mu Islamic University alekikyala eno bino ebyo birekeddange biri bya bbanga 65 oli retired general ngoddo olina kudda mu busiraamu naye ekyo kye mwakoze Mungu abanyweza kati bajja mu buli diso olwaleero mu Supreme Mufti ekimusaaliza wano kujja kubeera ng'alonkinga eddarasa egenda kutambula buli disitulikiti mu regioni naye batandikidde Wandegeya wano olwaleero engeri gye bagenda okusomesa basheekhe bammwe babasomese mmwe mutujeregeca naye baseeka obuzibu bwabwe tebamanyi managimenti kakati kino bakitaddewo naye temujja kubaayo bakitaddewo gwe ttaka lirya genda otwale mu ofisi ya Supreme Mufti emitwalo 5 obagambe tibaneemuyambeeko zibayambeko ku kiri ekigenda okusomesa abawalimu enfuga n'accountability omuwalimu ne basuula essente ne muzigabaniragabaniraawo amiri deputy amiri omwazinyi n'alongoosa omuzikiti ne bamuwaako ne mutambula enkya ne mutandika salaamu alaikum wa rahmatullah mwaba mutya naye mumanye tufunye emitwalo ebiri Stella bagamba wano nembaga nti kati William Street eyo mugiraba bagitunda abasajja abatunzi ab'e Kampala mukadde naye bwe bagitunda president yali anoonya akalulu emyaka ekisanja kiri ekyemabega n'atukakasa nti agenda kuginunula ne wabula kyekyo kye yakanunula waliwo omusajja omukulu agenda atambula ku ma-TV ne ku ma-radio mu nnyimba eyo ng'akati president ebintu byonna yabijjayo dda okujjako okyuma kya brush twamuga nti babikwasa gwe ffe ekyo kye tumanyi naye omanya nti muyala kati anoonya mmere ate kana akaseera bajja kwogera nnyo kuba kati akalulu kasemberedde buli omu ayina eddalu lye ligenda kuttuka naye mugumwere nga accountability ne bajja ne bawambawo abatabuliigi bwe bawambawo eyo ttiimu negenda netandika okuŋŋaanya ssente n'erya ne bagigoba bateekawo endala naye erya era ab'e Kampala mukadde ne bavaayo ne baga nedda babawa miliyoni 3 ate tebaziwa Supreme Council baziwa oli seeka waabwe omukulu ng'omuntu 3 mwezi bali mu miliyoni 10 n'omusobyo nabagamba nti mugende munoonye ettaka bazikirikale nge bano abasula mu mizikiti baagula ettaka lyabwe ebweya ye bayita marakazi yaabwe abayindi bonna ab'ensi yonna bwe bajja eyo gye bagenda nammwe mugende Nansana muguleyo marikazi yammwe yaba Jumuiya Dawa Salafi naye mulya buli time etuuke kubanga abo bajja era kubajjawo mwagala tetwagala bakeera kiro nga bayiwawo amagye nga bagenda okudevelopinga ekifo badevelopinga
naye olw'okuba ebyaffe twagala takibiira twagala kukubagana nti tujja kulwana naye eriyo we tutuuka nga tetusobola kulwana. So mugenda baga nti mugende mukole beeka eri awo Nakasero, mukole beeka eri ku William, musomere abantu bulungi obuli muntu okulya omugaati gw'oku masigidi. Abantu bajja kugula emigaati gy'oku masigidi egyo mufunemu, naye mukuŋŋaanya mulya. Accountability abasiraamu tulekeraawo naali ku lukiiko lw'amawuledi omuwanika sente aziteeka mu Gambutusi. Haji babadde bagambye abafumbi nti no beetaaga asowola mu Gambutusi, talina waawandiika tiku sente zino ntoddeko esiniskanana mu 5 tukuze saketi z'omunnyo. Era ne mumala mawuledi n'agenda ne mumala semina ne batambula mulinda semina ndala, teriiyo wasobola kugamba ti omuwanika atuwaddeyo ka financial statement kaakano akatuleetedde bwetu bwe twafulumya expenditure yino ne revenue yali bweti balance yono. Ebe tewali abirina bye twagala okusomesa abawalimu baffe. So njagala mmali mbagambe nti wano we tutandikidde basebo no mutuyambe era temutuswaza. Supreme Mufti amaliriza wano mu dakika 5 zokka zijja kumumala okulonkinga ekintu kino kyammwe ky'abasiraamu temukisuubira nti abeerubaga be bagenda okikola. We mmaliriza ku ntikko nga nebaza management ya Tropical Bank. Tropical era tubaga nti mugende mutereke sente mu Tropical Bank. Evuddeyo neekakasa nti erina ffe ate we bataali kikoze era twali bakolimidde kubanga ekyo ekintu yali Muammar Gaddafi n'ali ne muganda we munywanyi we mu Idi Amin Dada ne bagulawo banka eyo. President Museveni tumwebaze yali badde munyira ziizi n'agaana okubaako kyagikolako naye tagikuteeko era tumugamba nti mukama waffe President togikwatako inshallah ebeerewo kubanga ekuyambako n'okuyambako kuba abana abawalimu kikakata kugwe President okubalabirira n'okuba sponsoringa bagende bakole emirimu naye kati Tropical Bank ekuyambyeko nejja ne tukwataganira wamu tukole kino. So ekyo mukitegedde. So account bagenda mugende muzigulewo tusobole okubeera nga naffe tubakola ki tubateekamu amaanyi. Ali ne babeerayo n'ebibiri ebinene bali mu lutalo mululabye lwa kuteekawo Islamic banking tutereka tutya sente mu ngeri ey'obusiraamu. Nga mufiiridde wano obwavu noga nti sheekhe baatusomera libanzi nja kufiirawo ne weekakasaako noga naye gomanyi obwavu kye kitegeeza waggubi noga sheekhe nja kufa sijja kulya liba. Muli balungi mwebale jamaani okubeera n'eimaani eyo. Naye kaali babaleeteddewo alternative ne bajja ne babaleetera Islamic banking mu banking Tropical Bank yeekiriko. Mutwale abaana bagende basome Islamic banking. Bwe tunaaba tuvudde mu kutuba nja kubalaga wano ndowooza kojja wange ali awo omu dokita namwesomeseza ne wamu nga kojja wange ne mwesomeseza mu biraali awo. Ndowooza mutegedde abaana abawalimu tibavuddeyo yamaliriza biraali n'amala sayidi zonna n'agenda asoma ku IU n'avaayo n'agenda e Madina n'amaliriza sharia n'agenda akola masters e Malaysia n'akola ne PhD. Kwe tuyimiridde Sulaimani Lujja ali mu Tropical Bank idea n'agireeta. Twebaza abakulu abamu Tropical Bank omusajja okuleeta idea mwana muto musiraamu seeka idea ne mugibayinga. Tusaba Allah ebya Bank of Uganda President era mwebaze ekyokubiri. Mayima mugende bulowooza ati nze simulaba mu kalungi nze nina ebyange ku Museveni oyo. Mwebazaayo ekyokubiri yasayininga dda ekya Islamic banking naga etambule. Na mwebazaayo ekyokusatu ku OIC olukiiko lw'obusiraamu nga lugenda okujja wano baalusabotaginga mu gavumenti omwo abatatwagala bangi. Naye nga ye yasayininga dda nti lujje era n'amaliriza bwe twamala okutegeera nti biganye ne tugenda tubakuba kutuba ku Idi. Kwolwo twakwatagana abatabuliigi nabagamba ne bakkiriza eyali sabotage omukulu n'agamba waaye abasiraamu bampalampye mujje muleete ebbaluwa ngisayininga olukiiko ne lusobola okujja wano. Egamba ekyo nakyo nkimwebaza. Kaadi Islamic banking yeeyo mwetaaga mutuulenga n'abaana bammwe. Kati Makerere mulinayo ono Profesa Kakumba mwana wammwe mulina bano Bakaliisa uno Abdukarimu
n'abalala mulina ono twaha keezaala n'abalala mutuule n'abaana abo bonna ate mujje mukole ekibiina nga consultancy ya bwerere. Abasiraamu bajje mubabuulire ku by'okusoma, batwala abaana amasomero tamanyi na mwana kyagenda kusoma. Talina na ssente mubuuze nti weekakasa omwana anaasoma n'amaliriza, naye abaana babateeka mu bikoosikoosi sports science, yagenda kukola ki? Abaana mubalage, abazadde mubalage ne n'abaana baabwe nga bali mu ofiisi yammwe ekoosi ki gy'anaasoma. Ayinza okuba ayagala diguli naye nga waliwo eri hoti wano ku diploma, waliwo certificate eri hoti. Abaana mutuulenga nabo mubagambe nti olina diguli, olina masters, yongerako bu certificate bwe buti. Ebyo byonna abasiraamu bitubulamu. So abasiraamu tutandika okulaba gye tulaga. Bwe twamaliriza ekya Islamic Banking, Bank of Uganda katubulamu license, Bank of Uganda emaze okyapuruvinga, ne batandika. Temwawulira Joint Christian Council koro tebaatuulamu eri ennene bagiyita Interreligious Council. Ne mubajja atuulayo bamanya nti ne mubajje naye mufuku ludda olwo, naye ate ayinza okubaamu ako obuntu bulamu n'atwalira abasiraamu ekigambo. Tebaatuulamu olwo, baatuulamu liri Joint Christian nga bonna joint batudde ne bagamba tetwategeera bya Islamic Banking era tebabiyisa. Naye omuliro temwagulira ku Idi ne tuyiwa, tebakiddangamu era tubagamba tebakiddangamu. Mulina Centenary Bank, mulina kitwali tubyogeddeko, tetujja ne tuterekayo. Kati Islamic Banking mujagala kinaye mbasanyusa kati bank endala 3 zamaze okuteekayo application, nazo zaagala kukola Islamic Banking nga Tropical Bank. Tukiraba nga nakyo kinene. Naye abaana mbasomeze kati batubuuza mu bisaanizo beetaaga nga mulina abaana abasomye Islamic Banking, tebaliiwo. Ku level ya masters ne PhD tebaliiwo. Omwana n'agenda asoma smart development studies ani n'omugati ogenda ku developinga ki? Urban planning ani ne mugati kino ekibuga wakyaliwo ekibuga ekiplaningibwa wano, ebintu babyekoleranga bwe baagala bazimba mu makubo. So abaana mutuula abasiraamu mubeere nga mutuula n'abantu abakugu abalina kye bamanyi, bababuulire omwana olebe okukwata buka ssente kuziteeka mu university omwana asoma ebitaliiyo. No, hano mwabagenda e Makka era mwakitegedde, era banka eno Tropical eyina Tropi Hijja account. Bataddeyo nagumya abaseeka bange betutwala abantu e Makka nti bano tebaagala kutwala abantu Makka. Aba Tropi Hijja account bo baagala kutereka ssente, oba onooterekera emyaka 10 naye oluusi eriyo n'obuzibu. Kuba nange muzaata tonteresa miliyoni mutwala myaka 10 ntereka kyekyo. Kati Nkulusumu bw'abaako kyayagala talina mafuta mu mmotoka noga nti siisazi kyeke era nina okusazaako. Naye kakati Tropi Hijja account yeetereka emyaka 9 gy'osondedde emyaka 5 nga bajja nga bagaa kati muzaata gw'obadde mu kintu kino otugamba otya nti mugende nange mumpeeko be mumpa Swapa Maru weno mugiweeyo 2 bw'otayogere kiseka kizza. Swapa Maru mugiweeyo 2 ne gundi mubaweeyo nga ffe tugenda nga batukolera ebyetaagisa ng'ogenda e Makka. Oteekayo emitwalo 5, oteekayo 7, oteekayo miliyoni, oteekayo emitwalo 10 gye bayita Tropi Hijja account, naye eri mu Tropical Bank. So Tropical Bank amaanyi ge mwongedde mu kintu. Gaddafi bwe yalizze na Idi Amin ne bababuuza banka yaabwe gye baatandika, simanyi kye mwali bagambye, naye kati mulina ne answer kubanga ne President Museveni nannyini nsi kati naye mulina kye musobola omulaga nti Mukama waffe bye twongedde ku by'obusuubuzi bw'eggwanga lyo tutaddemu Islamic Banking, tutaddemu Tropi Hijja account, naye tugitaddeyo insha Allah. Tusaba Allah tabaraka wa taala Allah abakuuma abasiraamu. Abasiraamu tuddemu twagalane. Abasiraamu tubuulirire bannaffe muleme kuma bukumi muliro. Munnammwe bw'abeera ng'alina ekifo kyali mu gavumenti tuleke kuboogerera. Kati nawulidde nti baagala simanya hijja bagende bagitwale mu ministry simayale bagenda, kale ekoleyo ki? Era mugenze president mumutaddemu ebigambo bingi, naye mutegeere ti olwaleero oli minisita mu ministry eyo ng'okitaddeyo oluusi mu mutima mulungi, naye nkyo oyinza okuba nga ovaayo mu ministry banagenda kikwata batya? No.
so bwe tubanga ekintu tekinatambula bulungi mutuyite ffe ba stakeholders muve mu wolokoso ate aboogera ebyo bali mu ministry ba ministers basiraamu naye eriyo byebateeka okwogerako ebibalemye kati olwaleero embasi 3 tezirina ba ambassadors naye nga zonna za busiraamu. Embasa ye Iran terina ambassador, yaliyo Dr. Kisule bamujjayo atudde katebe emyaka 3. Byembagamba banene nnyumba nze sigenda kubeera ambassador. Gwani akyanfuga nze kwa arrogance yange eri asobola okunfuga tindipootinga ewuwe era Supreme Mufti wuno yansobola. Embasa ya Saudi Arabia yali mu Dr. Rashid Semuddu enjereere emyaka 3 tewaliiwo gwe bataddeyo. Lwaki mutunyooma okutuuka ku ekyo? Kati baggulawo embasa endala bagiyita eri Qatar Doha, naye nayo nagenza okulaba nga pulezidenti yasayininga ku bbaluwa bawadde Chebuloti Kristoffer, simanya Chebuloti Kristoffer mutujoga, Kristoffer mutujoga mmwe. Kristo Chebuloti agenda akole ki Qatar? Era ayogereyo ki? Era agenda atuggireyo ki? Naye era ne bwe mulongoose era emitima emibi gye mulina ku basiraamu era givaayo. Saudi Arabia gyeri njereere emyaka 3. Dr. Kisula ali wano musajja wattu kakati oba kiki kye mulowoleza. Dr. Rashid Semuddu waali wano yavaayo Saudi Arabia neye Qatar gye baggulawo nayo. So president tukugamba nti President Yoweri Kaguta Museveni embase z'abasiraamu tuyambe, balina obusobozi n'olulimi balumanyi, ogenda oziteekemu ba ambassadors. Bino ba minisita bye bakulimba mbusimanya oleese obwana obuto obutadde mu zi embassy. Ffe twalwana ekyo nakibaganya okuddamu kiwulira, mwalwana tunayogera ekyo emyaka gyonna no, kubanga ebizibu ebiriyo byonna gyebiri. Nze nina ebizibu byemmanyi mu ministry ya Labour ne gender biyitirivu. Abawala be batwala ebweru na buli muwala bamujjako sente mmeka. Ministry tezimanye ya Foreign Affairs mulenzi ali Jidda wali baba miyita Yasini Musoke yakuŋŋaanya ezo sente $5 naye ziriko accountability. Mulowooza ezo kati tugende tutandike kwogera ku ezo. Minisita aveeyo azinnyonnyolere okusinga okuyingira mu bya hijja. Ne embase ya Saudi Arabia nayo tekyaliko ambasada, nabo bali awo, nabo bali mu bya hijja bye baagala. Kali mutuuse hijja eno hijja ibada nga swala bwe munaagizanyiramu tujja bakangavula nga akangavula omuntu atuganya okusaala. So mukitegeera ekyo. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. فتوبوا إلى الله فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله، فاعلموا ان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فعليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه، فمن شد شد في النار. الا فصلوا على حبيب المصطفى امتثالا بامر ربكم حيث قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن تسليمكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله وخلفائه الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة وزوجات النبي أمهات المؤمنين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية بنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا اعتدلوا. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. محمد
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، باركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سمينا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم بارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في ذريتنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Basiramu tubegayiridde, tubasaba ati twogeranga bakama bammwe abawalimu be mulinamu obwesige nti mugumiikirize mu katono eddakiika ntono tugenda bata. Bino bye bya imaamu byantumye Sheikh Muhammad Kizza Kasule. Antegeeza nti waliwo wano pasite yasiramuka ku jjuma ewedde ayimirire, naye embeera si nnungi. Musajja mulaba wuno kabasula bubi, musajja olukuvaako mu kikoosi kyo. Allah oyeetaaga kantu sente musuule ezo zo muzireete mangu tumalirize ekyo kigwe. Kaakati eriyo omusajja omulala waliwo asiramuse n'abaana be. Abaana asiramuse. Allah mulengera obusajja buubwo tebunabaamu kintu kyonna kitu. Obusajja busatu Mungu bwonna buubwo abuleese. Omusajja yayegwe yono omusajja wuyo tunuleyo obatolere ku salaamu. Bo bagaana okuwa akantu akanaalabirira abantu bano nga bakitegedde. Batolere salaamu mu ngeri yaayo nga bw'ogimanyi. Wa alaikum salaamu wa rahmatullahi. Ne salaamu nebalemye okuddamu. Kali mwero tubateeke mu ddalaati. Sente zibalemye ne salaamu ebalemye ey'omusajja omusiraamu omupya aleese abaana basatu. Gwaba bootangira batangire. Enviiri bazisalanga bwe baagadde. Badijje baki. Naye naleese basatu batadde mu busiraamu. Obusiraamu obutaddemu ki? Abakyala eno tulinayo abaana basatu. Njagala sente zammwe ez'abakyala. Hajjati Ssanyu Kizza okujonga waletyo ngambi ekaze nze mumaze okunkutula inshallah sikubanja. Sebuseka Kizza Hajjati Ssanyu yala buli lwe musisinkana ngenda nezike mu nsawo. Era nsanza awo nga nzija nga togenda emimba linga tonnatwala zike liyo. Tekitegeeza nno nti olumbagene oli ampadde zike mwe temujja kumpazi. Abamanyi muno nti be bansiibula mukimanyi. Naye kye twagala olwaleero nze ne bwe mba mundese kuba nze era oba tompadde nnyo kiryawo. Osanga waletinga erimu akantu era already. Kaakati obeera ofiiringawo obufiirinzi. Naye abaana olwaleero be twagala tusondere sente. Omusajja alina okubatayirira, omusajja abaleese ekimiri kimukutte nga n'okusoma bazzeemu okusoma. Naye bagenda ku ttayiri. Kati omusajja ono kino tukimalaga nti Mungu bwanzikira wano abooluganda lwange bano abaana baba n'abateeka mu busiraamu. So njagala buli avaayo aveeyo n'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to take this opportunity to inform you that Islamic University in Uganda Females Campus Kabojja has established a new school of nursing and midwifery. We call upon parents to bring female students at the Females Campus Kabojja this academic year. We offer diplomas in nursing and midwifery, certificate in nursing and midwifery, other courses like surgical nursing, foundation in nursing, communal, microbiology, and so much more. We also offer other courses like law, education, management studies, etc. Registration is in progress at our campus at Kabojja and our office at King Fahad Plaza, Kampala Road. You are all welcome.